teri kantu kasinga kunnuma nga lwe baggulawo ekitebe. Mbuuza ntya. Mba ndi ewange ku saalooni omwana ng'ajja ne invitation eziyita abagenyi nga 10. Emu gye nzijukirako yali egenda wa Spice era nga mpandiikeko tukuyisa obeerewo, endala nga yafiika Familika. Gwe tewafuna? Nenzijukira ennyimba zenzize nkuba. Ne ŋŋamba nakola ki mu bantu bonna kakaadi ka invitation yakampita nange ogenda okubaawo okutuulawo obutuuzi. Natuvuze emmotoka yange ng'amafuta nenyambala nsobola okugula essuuti yange tugenda ne tubaawo. Yange teyaliimu. Njogera mazima kubanga bakulaba nnyo abantu. Musango bagujja gunsalira. Lipazo ezimu ku nsonga ezimumekinza okubeera nga fallinga out n'ekibiina kya National Unity Platform oba ekisinde kya People Power agezezaako okubeera nga aziwa nga n'ezimu ku ezo ensonga bwe butabeera recognized nga ye memba mu ekyo ekibiina oba ng'omuntu mbu ow'enkizo mu ekyo ekibiina. Mbwe ennyimba aziyimbye buli kimu akikoze naye bafeirinze okubeera nga bamurecognizinga nga bo. So ye n'asalawo okubeera ng'agamba ekimala kimala neera kantandika okubeera nga neetakuulira wonna wonna we naaba nsobodde okubeera nga neetakuulira nsobola okubeera nga nfunayo ensiriŋŋanyi. Bino eno byaze oluvannyuma lwa Lil Pazzo okupafominga ku kivvulu kya NRM, abantu ba NRM neera n'avaayo n'ategeeza eggwanga nga waali ready okubeera nga agenda pafominga ku buli kivvulu kebeere campaign as long as ensonga eyo erimu okubeera nga anoga ensimbi oba nga bamuwa akasente. Omuntu omulala yakikkaanyiza ennyo n'agamba tali ku nsonga za byabufuzi kabeere nga banopu be bamuyise kabeere nga FDC kabeere nga ba NRM baba maki nga tumumanyi nnyo mu NRM ye Eddie Kenzo Musuuza. Ye ng'omuntu agamba siwagira kibiina nga NRM. Eddie Kenzo ye agamba mbu asinga kwagala omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kati mwagala kusekaawo. Mwagala kuseka bye mbadde ngenda okwogera. Mwagala kunkubya mbooko ku lubammwe. Mwagala ennyindo yange bagikubeko embooko 3 nga sikutteeyo. So yagamba mu gwasinga okubeera gwayagala ng'omuntu yamanya ensonga ze lwaki amwagala naye ye ng'omuntu gwayagala. So mbukyeka si kibiina kyonna ng'ekyenaalemu ye ng'omuntu afiira ku Museveni. Nenera kyekimu. Oli yakulira NRM. Si ye mukulu gundi gwe bawa kaadi abe NRM. That means yagikulembera. So kyekimu. So yagamba n'abanupu ne bamuyita okubeera nga abayimbira talina buzibu yadde kasabala omusimbi ne bamuteerawo ku mmeeza. Mujja mulabawo ku kitebe kya nupu ng'akuba omuziki okufaako obufi. Abaddipi bwe banaamuyita Eddie Kenzo mujja mulaba. So n'omukulu Lil Pazzo kyasazeewo okubeera nga akola. Naye mu kubeera nga akikola g'amazima response sofa ekyali mbi. Response sofa ekyali actually mbi nnyo okuva eri abantu. Naddala kiri nti Lil Pazzo abadde muntu wa ku ground nga muntu w'abantu. Bantu ba ku ground ate bantu b'oku ground bane basinga okubeera nga banyigirizibwa mu nsonga ezimu oba endala. Kati bo balaba nga toli nabo obeera nga abaliddemu olukwe mu ngeri yonna. Oba owagidde ki oba owagidde ki kasita obeera nga toli nabo bo babeera balabira ddala nga obaliddemu olukwe. So kankutereko akatambi kanene okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba ensonga za Lil Pazzo zaawa na lwaki yasazeewo okubeera nga embeera agitambuza bw'atyo. Naye nga sinabeera nga nzikuteerako kankusaba subscribing onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Bwe bali balaba nsonyiwa onyigamu ng'omuntu. Era byonna nno byenjogera ng'era nkuba essimu nga nkubira Serekita Devi era nga tubidiscussingako ne message ezikulaga mullo. Serekita Devi mutegedde mamanyi yakuba ebyuma amuga ne Devi kaadi eyange nebula. Devi lwaki temwampadde kaadi? Devi ng'agamba kyolina okumanya zino ensonga za ggwanga, zino ensonga zaaki. Era tewali lwe twali twogedde ne Devi etumaliriza nga tetukaayanye, tumaliriza tukaayana buki bukaayana. Waliwo lwe nali
ngesuubi limpeddemu ng'ali mu covid yawo bagenda bakuba akayimba ka pandemic coronavirus ziri okategedde ziro mozambo zi akabebe akabobi kakati akayimba ako bw'amala okkakuba kagenda global kati ngera bayita abantu bakaddemu bategeera ku kaadi zino ezaatambula waliwo n'abantu nga tewali kye baali bakoze eyo yadde n'ekyo nzika njogere mazima era kuba nakyo kyannuma Fit Family katalabikiranga ku struggle wonna munoonyewo wa kyoba yali akubye ey'oluyimba nga bwe nzirina zenyina nze ndi tiimu People Power ayagala jankuba obucupa siri lugogo nze ndi makindi nali njiya bebe kula obucupa bamukola ki gwe bamukuba nyinayo olulala baluyita gwe sebaagulanya oba okuba penalty ogikube omupiira bwe gukulema okukuba otuyiye nyinayo omusolo gano bwe gataba malya nsimbi yandi bakawukuumi mutugjeeko omusolo nyinayo olulala baluyita yingira eggaali yingira eggaali esimbudde terinda yingira eggaali ejjudde abalaasi yingira ezo nannyimba zaki struggle zankyukakyuka Fifi yategeka ekivvulu ne bamuteerayo kanuma bamuteerayo nawuliranga nfa era muga Katonda teri lunaku lwe nasanyuka mu bulamu Kyagulanyi oyo yanteerayoko post naye gwe tomanyi obusimu obwankujjwa yali akayimba kamutugjeeko omusolo waliwo ne lwe yali neibulake Mukasa nanjogerako nawulira essanyu kati waki obeera tojjukira times ezo anti kuba ndi mazima njogera mazima kakati ekyamazima Yupazo saakuyita ku press conference yange tewajja okitegeera show yange yatuuka nakuweereza message nina ne WhatsApp nakuweereza message tewajja teyaliwo press conference saakuyita tewajja then oze ku internet oli mu kuyomba n'abantu busimanya tebansapooti nze era naseka busesi bwe nalaba postiyo so kiba kirungi ebintu obikole mu bulala bw'obanga olina kyoyagala okwogera kiyiseewo nga naye tokiyisiza mu side eyo ya kukontanya bantu because nze saagala buvuyo actually leero lwe lunaku lw'ensembyeyo okwogera ebintu bwe biti kuno sitera nnyo okwagala buvuyo njagala nnyo n'enkola music wange abampagira ne bajja ne bampagira nga naye sitaddewo nnyo mbeera kozi nina abantu bangi puzzle abansupportinga nga bawagira NRM nga bawagira DP nga bawagira Piraawo PLU bansonyo si Piraawo PLU nga bawagira PLU nga bawagira bali aba green kwegamba basically abantu baba bangi okitegeera so tetusobola nnyo okunyigisa mbo kisimanya gundi side eri eyino kikola ogo si mulimu gwabwe naye bwe bagweteekako guba gwabwe because they want to support you oba okitegeera